kati Nalongo gwabu Nalongo yaluwa Nalongo yono gwabuwa tata yabuwa ani yalina vision book mwembi vision book mwaletemu maleta vision book bbiri naye zigenda okudda nga buli omu ono yawandiika ye nange nempandiika yange naye saamanya ono byawandiise nange teyamanya byange byempandiise tugenda okubikula vision book nga ffenna twasaba kyekyo kyekimu twasaba abaana abalongo taata lina ettaka gimu kyosaba kifunika abali eyo abasigadde eyo mwenna mujje kukananira ndi obujulizi bubuno tubukutte mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Abaana balenzi balongo twabasaba mu Vision Night ey'omwaka oguwedde ne tugamba Mukama Katonda ow'ekisa Yesu Kristo tuwa abaana babiri boleeta bonna oba balenzi oba bawala tusabye abaana abalamu abagezi. Taata abaana baabano tetwekwekeredde tuvuddeyo nga n'omusana gulaba ne ku kituuti kya Pastor Bugingo mu linnya lya Mukama Yesu Kristo. Taata abaana baabano wabatuwa tubawaddeyo Mukama yeebazibwe. Pastor Bugingo amasasi taata twakaaba nnyo nga tumanyi nti nno tositule ku baana bano mukubire pasita ekifaananyi. Abaana si baffe, abaana ba Yesu Kristo ne Pastor Bugingo omusajja kyasaba kiroka. Mujje ne mu Vision Night eddako buli alina kyayagala okusaba ajja akisabe ng'akkiriza ajja akifuna. Temumugayalirira muli watuufu Uganda yonna mbasiibudde neyanziza neyanzege. Salongo Mutebi John Elisa ndi musajja musoga nava Jinja ono omukyala w'ekaliro naye tuvudde Jinja. Tulina amaka twagasaba Pastor Bugingo twagasaba Yesu amaka mu budde bwa lockdown n'agamba tandika n'akatono koolina ovweko ekikolimo eky'obutazimba ne tutandika n'akatono ne tukafuna. Tuliwo lwa kigambo Mukama kyayiira Pastor Bugingo n'akitusigamu ne kimeruka solo tyebeewo. Tata tweyanziza webale kutwanyiriza Mukama akukuume ataasa abalabe bonna taata.